Kadaama TV, Kadaama ayagala tunnyonnyola nti oluusi tuyinza okwewa obutwa naye nga tugenderedde, ng'obutwa buno buyinza okubeera nga buyita malagala ge tumira nga bwe twabaleeterako Kadaama wo eyanoonya, yagamba nti alsa zaali zimuluma n'asanga empeke n'azimira. So Kadaama ono agamba nti mwegendereze nnyo ebintu bye mumira nga temubitegedde, naye katunnyonnyola ensonga ye tulabe engeri gy'agiggusaamu. Halo nnyabo. Wasooka ssebo wasibye butya obulamu buli butya nkamuyole kukuuma webale kutuweereza tusimanyo empeerezaayo webale kutufaako munnange era Mukama akukuume akuwe n'ekyosinga okwagala aye okusinga akutuweera obulamu kuba obulamu kyekisinga. Odiyo ezo ezisoose nzisiimudde naye lwa nsonga zibadde mpanvu nga njogedde buli kimu nga bwe kyali, kati ne ŋŋamba nti kanziggyeyo ntuukire ku nsonga. Mbadde ŋŋamba abaana abamu ffe abeewa obutwa naye nga tutumanyi nga tubwewadde tutya eddagala lye batuwuugumira. Abaana abamu bwe tulwala twagala nnyo batutwale mu ddwaliro n'obw'oba toli mulwadde nnyo. Bw'oba ng'omutwe gukuluma batume panado mera panado. Bw'oba ng'oli bubi weetaaga ddwaliro, we bakutwala mu ddwaliro ne bakuwa eddagala tomira ddagala eryo nga tosoose kubuuza. Kwata eddagala likuba ekifaananyi lisindike Uganda, buuza ddagala ki eryo era liwonya ki. Simanyi bano abantu batuwa eddagala nga bakitegedde nti eddagala bwe riti ne bwe riti oba baba tebategedde. Nze kamwa koogera nagenda lwe natuuka mu kiyumba kino omutwe ne gunfuukira omutwe. Ningula panado naye nenkimanyiira ne mbivaako. Naye lwali lumu ng'omukazi aŋŋamba tugende mu ddwaliro, ne mugamba tugenda kukola ki? Ngo bakkebera omutwe. Lwaki guba gukuluma? Saagaana ne ŋŋenda. Ne tutuuka mu ddwaliro, omusawo tugenda mu kasenge k'omusawo. Omusawo n'antunuulira bye baayogera n'ati sibimanyi, n'amuwandiikira ebbaluwa ntugenda mu kasenge akalala. Akasenge akalala ke twagendamu nga naye waliyo omusawo waako. N'ayogera n'oli nga nze toboogera nange. Nagenda okulaba nga baŋŋamba linnya akatanda ne ndinnya akatanda, nga bampa olugoye lwabwe nga ndwambala. Nagenda okulaba nga bayita nansi omulala. Nagenda okulaba nga bankebera ate mu lubuto, nga bakebera olubuto, kuba banjuwa ebintu ku lubuto, bansiiga ebintu ku lubuto ne bakebera nga bakebera olubuto. Sikaani ey'olubuto ye sikaani gye banteekamu. Ne neebuuza ono andeese kunkebera mutwe lwaki bankebera lubuto? Saakifaako. Bwe twavaayo n'adda eri gye twasookera ne bamuwandiikira eddagala. Omusawo n'aŋŋamba eryo ddagala tolimira nga tolidde, nti kale. Era bwe kityo bwe kyali. Naye bwe nasooka okumira eddagala empeke eyasooka nawulira ng'obulamu bwange bugenda. Empeke emu nagimira lwali ku makya naye naali manyi tebugenda kuziba. Empeke yandeetera kamunguluze. Empeke nimpulira nga omutima gulinga ogujja mu kamwa. Nintandika okuwanda ne ŋŋamba kiki kino. Nintyamu. Ekiro nimmira endala. Bannange bwagenda okukeera nga ndinga amaze mwezi nga ndi mulwadde. Ningamba naye eddagala ly'emira lyaki era ndwadde ki? Ninkwata eddagala nindikuba ekifaananyi nendisindikira mukwano gwange e Uganda. Nemugamba nkwegayiridde mbuulize eryo eddagala liwonya ki? Kuba naakamera empeke bbiri nempulira obulamu bugenda. Nambuuza nga tewangambye nti obadde mulwadde? Nemugamba nedda.
bantute mu ddwaliro lwa mutwe n'eddagala lye bampadde siritegeera, ng'agenda wa musawo, ng'omusawo amugamba nti mugambe afune ebbaluwa ze baamukeberedde ku muwali n'eddagala, azikuba ebifaananyi, azikusindikire, nzirabe, ndabe baamukebedde biki kye njagala okulaba. Ng'amugamba ebbaluwa sirina we ngenda zijja, sirina we ngenda zijja, sijja kwetinkula mu nnyumba y'Abawarabu ng'anoonya bbaluwa, kubanga ziri mu kasawo k'omukazi ate kabeera mu luumu ye, sirina we ngenda kujja bbaluwa, wabula kuyambe atubulire eddagala luwonyaki. N'amugamba talina wagenda kujja bbaluwa, tubulire eddagala luwonyaki. Yamugamba oyo munne bw'aba ali bweru, ekirwadde ky'alina eddagala takirina, kubanga bagendagenda ebweru nga babakebedde. Talina kirwadde kiwonya alina eddagala, takirina. Oli amugamba kiki kyaba mugamba alina eddagala ly'abalwadde ba sukaali. Ate abalwadde ba sukaali no bw'aba alwadde sukaali, lino eddagala si lyatandikirako, lino eddagala si lyatandikirako, lino ly'amaanyi nnyo. Ayina empeke z'atandikirako, then bw'ava ku ezo ezitandika ne balyoka bamuwa zino, naye nga tatandikidde ku zino kubanga ne bw'oba olina sukaali era kiba kizibu kuzitandikirako, z'amaanyi nnyo. N'amugamba ate kati sukaali lwaki bamuwa empeke za sukaali nga zimulwadde wa sukaali? Oli n'amugamba zino empeke ez'amaanyi kasita ozimira ng'ekirwadde ekyo tokiyina, obwe buba bufuuka butwa mu mubiri, era obwo bwe bayita obutwa. Era gamba munno tageza n'alimira, kubanga ne bw'aba alina sukaali zino empeke si z'alina okutandikirako, buno obutwa bwennyini, buno obutwa bwennyini. Era n'amala n'amira lino eddagala, n'ensente ze yagenda okukola ne bw'aba akomye wano tezigenda mutaasa, kubanga bagenda mutwala mu ddwaliro nga buli muntu amugamba nti olina obutwa mu mubiri. Ligenda kwokya buli kimu, ekimuli mu lubuto bw'oli kimu n'omutima nga kw'otadde, bw'oli kimu kigenda kujja, tewali kigenda kusigala. Buno obutwa obuwedde emirimu, era tageza n'addamu kumira ddagala. Mugambe oba bamucekinga okumira ddagala, essaawa bwe ziwera aggyeyo empeke agisuule, abagamba emyalimize, tasuula ddagala lyonna kuba bajja kitegeera. Tayimu y'okumira agisuule, tayimu y'okumira azisuule paka lwe ziggwaawo, naye obwe butwa mu mubiri, butwa tageza n'amira. N'eddagala ery'amaanyi lyonna kasita olumira ng'ekirwadde tokirina, bwe butwa oba omaze okukola obutwa mu mubiri gw'oba wetta wekka. Yakiŋŋamba ne ŋŋamba ekiki nti ye, era nendisindikira omulala, naye ne mugamba mbuuliza kw'eryo eddagala. Gwe yabuuza naye n'amugamba njagala kulaba ebbaluwa. Oli n'amugamba ebbaluwa teziriiwo, wabula yamugamba kintu kimu, n'ageza n'amira lino eddagala nga talina kirwadde ng'ekirwadde takirina, ye kennyini agenda kuba yesse, ye kennyini agenda kuba yeewadde butwa. W'alimirira bw'ati nga bwe bali mugambye n'alimira, wajja ogenda wonna bali mugamba olina obutwa mu mubiri.